Abooluganda abaagalwa, nsanyuse nnyo okubalaba ne besiraba eyo mbalaba era mbawulira. Mwebale nnyo okujja. Tulina abaaniriziddwa ab'enjawulo, obudde bugenzeeko naye mbaaniriza. Abamu tebaayogeddwako. Naye tulinawo Vicar's General Monsignor Kayonda akiikiridde Lugazi Diocese, ali wano. Vicar's General aba wano we bali, Monsignor Kalumba waali yayogeddwako, ne bamunsinyaaza abalala. Naye tulina n'omugole akyali Vicar General omupya, Monsignor Rogers Kabuye Mukasa. Ne bw'aba atudde osobola omulaba, naye kayimirireko mumulabe. Tulina bannaddiini ba Superiors General ate ne ababayambako mu ngeri enjawulo nkulisa ekibiina ky'Eggogonya. Baafunye omukulembeze omuggya, baabadde n'olukiiko tabamiruka, ne balonda omukulembeze n'abakulembera emyaka 6 egiddirira, gwe bazizzaako Sister Maria Speranza Namusisi. Yazziddwako ate alina n'abalala bataano abamuyambako okukola omulimu ogwo. Kulika nnyo nnyabo, ate webale kubeerawo. Abantu bakatonda abaagalwa, mbaaniriza nnyo mwenna ku lunaku luno olw'enjawulo nga 26 October 2025 okujaguza okukuza omukolo guno mu bulamu obw'Eklezia mu ssaza ly'e Kampala ate n'eggwanga lyonna emyaka 10 ekya Cathedral eno. Tukuza emyaka 10 egy'okutukuzibwa kwa Lutikko eno ey'ekitiibwa eya St. Mary's eya Maria Nyaffe Cathedral Lubaga. Yatukuzibwa nga 31 October 1925. Akaseera kano katuyamba okutunula emabega mu biseera ebiyise n'okusiima okukkiriza okwaluŋŋamya n'okunyweza bakitaffe abaasooka mu kukkiriza okusinga the missionaries of Africa, the White Fathers, abaakulembera okuzimba Lutikko eno. Omulimu guno ogw'ekitiibwa kyali kirooto kya Bishop Henry amanyiddwa nga Stenseera. Yali ayagala Lutikko eno erage ekitiibwa kya Katonda ezimbibwe. Nga tebannaba kuzimba Lutikko eno gyetulimu kati, waaliwo Lutikko 8 ezaasooka okuzimbibwa ku lusozi luno olw'e Lubaga. Twafulumizza obutabo 2 obunyonyola ku lugendo olwo olwa Lutikko eno, mujja kubugula. Akatabo akalala ng'ozze wano okwetegereza ebifaananyi, entebe, ebirala byonna, akatabo akakulambika akakulaga ebiri mu Cathedral eno, the guide to St. Mary's Cathedral. Bw'ofuna chance ne mukasanga kakule ogende obyetegereze. Tetusobola kwerabira Abakristu ab'omu kiseera ekyo abawaayo eby'obugagga n'amaanyi basobole okuzimba ekifo kino ekitukuvu.
ndowooza bonna baafa. Sirowooza nti waliwo aliwo. Baŋŋambye nti Idi Amin yazaalibwa yandibadde naye yaweza emyaka 10 mu mwaka guno. Awo nno naye bw'olaba kati cathedral eno ku baaliwo otunuulira Idi Amin abaali bamumanyi, yali omu ku bo. N'abalala bangi abakola omulimu gw'ettendo. Twebaza nnyo n'Obwakabaka bwa Buganda anti wano wetuli ebyafaayo bitulaga nti lwali lubiri lwa Kabaka oluvannyuma Ssekabaka Mwanga n'agabirawo ekereziya. Twebaza Katonda olw'abasumba bonna, abasaseredooti, bannaddiini n'abantu bakatonda bonna abazze nga baweereza mu lutikko eno ensisinkano ya Katonda n'abantu be. Omulamwa gw'ekijaguzo kino guli nti ekiggwa kino, ekiggwa kya Katonda kitukuvu, ekiggwa ekyo ye ggwe. Nga tukijja mu bbaluwa esooka ya Korinti omutwe ogwokusatu. Tuyitibwa ffenna okutegeera nti ffe kiggwa kya Katonda. Omukama ayogera naffe mu ngeri nnyingi era tumusisinkana mu kiggwa ne tusobola okwogera naye nga bwe tukoze kaakati. Nga ne Pawulo bw'atugamba nti emibiri gyaffe kiggwa kya Katonda, kiggwa kya Mwoyo Mutuukirivu. Ffe kiggwa ekyo era tusaanye okukissaamu ekitiibwa. Kisaanye okubeera ekitukuvu. Kristo abeere mu kiggwa kye nga kitukuvu. Kisaanye okukiwa ekitiibwa. Buli yenna gw'olaba kiggwa kya Katonda, kiwa ekitiibwa. Tokivumirira, tokivuma, tokisosola, tokiyigganya, tokimma mmere, tokibbako bintu byakyo. Bw'okikola bw'otyo oba otyoboola ekitiibwa kya Katonda kyeyateeka mu muntu oyo. Mu ssomo erisoose tulaba ng'Omukama awulira era ayanukula essaala z'abamukoowoola. Tasosola mu bantu be. Ffenna mu maaso ga Katonda tuli banaku abeetaaga obusaasizi bwe. Kino kisoboka buli lwe tusisinkana Omukama mu kiggwa kye nga kino. Kubanga omuntu aweereza Katonda n'omutima gwe gwonna, alisiimibwa. Okusaba kwe kulitumbiira mu bire. Naffe tujiikire okuweereza Omukama bulijjo. Pawulo mutume awandiikira Abakristo mu Korinti abaalina ekitiibwa ekinene eri ebifo ebitukuvu. Kino kibayigiriza okussaamu ekitiibwa ekiggwa kya Katonda ng'ekifo kye ky'ensisinkano y'Omukama. Era kati naffe kituyigiriza nti ekiggwa kya Katonda si kizimbe buzimbe, wabula ffe ffennyini ffe kiggwa ekyo. Nga bwe twagala okuyingira mu masinzizo amayonjo, era na Katonda bw'ayagala okujja mu bulamu bwaffe nga buyonjo. Awo nno mbakuutirira tulwane masajja okwerongoosa nga Pawulo mu ssomo eryokubiri. Otulindirire engule ey'okuyisa obulungi. Omukama ajja kutusituusa bulungi mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu nga tulwanye. Buli lwe twonoona mu maaso ga Katonda tubulwa ekitiibwa kya Katonda. Katonda bulijjo ali naffe era atulinze okutusaasira nga bw'asaasira omusajja oyo gwe muwulidde mu Vvanjiri eyeenenya yagenda mu kiggwa yasaba bw'ati nti, ayi Katonda nsaasira nze omwonoonyi. Naffe bwe tujja mu kiggwa kya Katonda nga kino tusaanye okujja mu bwetowaze n'omutima ogumenyese
ng'omusajja ono eyeenenya n'omutima ogumenyese. Mu myaka gino 10 egiyise, abantu bangi bafunye emikisa gya Katonda n'okusaasira mu Lutikko eno. Wano emyoyo mingi ezitoolezeddwa gibudwabudiddwa, ebiwundu bingi eby'omwoyo biwonyezebbwa. Bangi abayaanira Omukama bamugguseeko mu kiggwa kino, era abantu bangi bavuunuse embeera ez'enjawulo wano mu Lutikko, era bangi bafuniddewo essanyu, naddala amasaakalamento ag'enjawulo nga batisimu, konfirimansio, matirimunyo. Nkulisa abagole baffe ab'enjawulo abalongo abatuweerayo amawulire wano buli lunaku ag'obulokofu eri ensi yonna. Baali baalemera mu nsonga, naye mbagamba nti mmwe abali wano ku kiggwa ekitukuvu nammwe mwekoleko. Balaziibwa muveeyo babalabe nti kati muli bafumbo batukuvu. Mbalabe bafaanagana, baagattibwa Museveni. Nze naliwo okubagatta ne wabaayo ebizibu. Nze sibaawula, simanyi ani y'ani, naye bombi balina abaana, ate buli mwana amanyi kitaawe nti ono yamuzaala. Oba abaana baawula batya? Mukulike nnyo, mukulikire ddala. Saaliwo naye kano nkakoze Katikkiro abalabeko ne Prime Minister ne baminisita abalala. Kati nze temukyammanja. Okukuza emyaka 10 gino kaseera ka kwebaza Katonda olw'ebiwunyi ebingi Katonda byatuwadde mu Lutikko eno. Naddala buli omu ku ffe mu byafaayo byayo eby'emyaka 10, Lutikko eno yakyaza Paapa basatu okuli Paapa Pawulo omukaaga mu 1969, omutukuvu Paapa Yohaana Pawulo mu 1993 ne Papa Francis mu 2015. Guno mukisa gwa njawulo eri ffenna ng'Ekereziya, era tusaanye okusiima n'okwebaza Omukama bulijjo. Mu Lutikko eno yennyini abasumba basatu baatukuzibwa, omuli Right Reverend Joseph Mukwaya eyatufaako, Ssaabasumba Augustine Kasujja yali wano mu 1998, akoze emirimu mingi nnyo mu nsi ez'enjawulo, ate kati yajja mu Uganda tumukozesa nga kalogoyi. Amaanyi akyalina. Ate ne Right Reverend Christopher Kakoza omusumba w'e Lugazi mu 1999. Abasaseredooti b'essaza lino n'abalala baali bangi nnyo abafudde obusoosoti wano, era beenyumiriza nnyo mu kubeera nga baafuna Oldin mu Lutikko eno. Lutikko ya St. Mary's Lubaga mu myaka gino 10 ebadde ekifo kitukuvu eky'obukulembeze bw'abantu bonna. Lwali nga 28 January 1984, Ssaabalabirizi w'e Canterbury Dr. Robert Winsye yakyala wano mu Lutikko y'e Lubaga n'akola okwegayira okwawamu ne Oweekitiibwa Kardinali Emmanuel Kiwanuka Nsubuga. Okusaba okwawamu kwali mu ngeri y'okusoma ekigambo kya Katonda, Bible Service. Ate Ssaabalabirizi Robert yatambulira mu bigere bya Ssaabalabirizi George Kerry eyamusooka ku ntandikwa ey'emyaka gya 1900. Okubeerawo kwa Bishop kwa Ssaabasumba
Saabalabirizi Dr. Kazimba ne Bishop Banja ne basheeke be mulaba wano abakiikiridde abakulu kabonero akalaga nti tukyatambulira wamu era tukyakolaganira wamu. Nga tujaguza emyaka 10 gino Eklezia mu nsi yonna naye ekuza omwaka gwa Jubileewo mu mwaka guno n'omulamwa abalamazi ab'essuubi mu mwaka guno ogwa Jubileewo. Lutikko eno kye kimu ku bifo ebitukuvu ebyalangirwa abakkiriza ffenna okusobola okulamaga. Nkulisaayo abavudde e Roma bangi balamize ne bagenda mu nsi entukuvu manya e Roma ne balamaga ne batuula mu bazilika ya omutume Petero omulene Ssaabakristo yakulembedde abakagenda yimirira ku bakulu ba Ssaabakristo. Abo batosobodde kugenda ojja bakwatako mu ngalo naye oba tosobodde nga era tojja kusobola okujjako kuno kukuwa enneema ze zimu nga bali ze bafunye. Kuba ffenna tuli mu Eklezia yatuwa omukisa ogwo ogw'okufuna ebirungi mu mwaka guno era mwebale kulamaga olwaleero. Lutikko eno ebiddewo ng'ekifo ekirabika obulungi ettala y'essuubi eri ffenna. Okujaguza kuno n'olwekyo kulina okuddamu okuzuukusa n'okunyweza mu ffe essuubi eryo erya nnamaddala. Kino kituukiridde mu ngeri nnyingi nga muzo yeeyooyoota. Mu kino abantu bangi ab'omutima omulungi okuva mu ssaza lyonna bawaddeyo n'omutima omugabi okutumbula Lutikko eno n'ebitundu ebirinaanyeewo. Mujja kuyitako wabweru munaagamba kano kaabuzeeko. Cathedral Lutikko ey'e Cologne eri mu Germany esukka mu myaka 7 obukulu naye tayo ennaku ezo nga kuliko bakubako bagita nkonge ng'egubire ddala bubire nga nti ate yaffe e Uganda esingako ku yeeno. Naye ekikulu kye nayigamu nti erina okuyooyootebwa buli bbanga n'oginyiriza esobole okunywera. Era ng'omubiri gwo bwe guli Lutikko ya Kristo naawe omubiri gwo buli bbanga gulongoose n'amasakramentu ne penitensiya n'otukula era gulongoose n'okulya obulungi n'otonywa butwa n'okola dduyiro nga Katikkiro bw'atugamba. Buli bbanga kati n'oga nti nze kati nga bwe byawedde zange ziwonye sijja ziwaayo. Katikkiro ekyayoyootebwa ekyayongerwa mu maaso awo nebitannaba kuggwa gwe leeta ssente tubimalirize. Togamba nti saama ebimpiseeko tebinnaba kuyitako tukyagenda mu maaso. Ne bazilika ye St. Peters amadaala gwe gali nga bagiyooyoota. Awo nno yooyoota Lubaga Cathedral. Naye ate bw'otoyoote mu myaka gino 10 oliyooyoota ddi? Olibala ki? Awo nno twebaza bonna Omukama abampeera emikisa. Engeri gye tuli mu by'okulonda bino sirowooza nti banaayogera nnyo nti batuwadde kino beewonye okuwawaabirwa mu misango nti baguliridde Archbishop. Naye tunaawulira Prime Minister byanaayogera. Naye nabagambye nti President luli nga nominated yatuweereza $3 million etwakola fundraising. Mbakuutira nga tusembeera okudda obudde obw'okulonda ffenna tukolere emirembe egyo Kristo gy'atuwa
nga tugenda okugabana ku Ukarisitiya entanda y'abalamazi, tusabe Mukama waffe Yesu Kristo atuyambe obudde buno bwe tugendamu tubuyitemu na kwagala. Akalulu is a process. Tuleme kukyawagana na kulwanagana. Abakuuma eddembe nabo omulimu gwabwe bagukole bulungi. Kukuuma abantu si kubakuba. Buli muntu alonde omukulembeze gw'ayagala. Ate eggwanga lyaffe lisobole okutebenkera mu ddembe. Abamu bagenda ne bagamba nti ate abepisikoopi mwe mugamba ki ku biriwo kati? Abepisikoopi mu ddoboozi eryawamu, Episcopal Conference, lyawandika kye tuyita pastoral letter. Ebbaluwa eyo ab'amawulire baagiraba era abamu baagyogerako. Naffe tugisome tutegeere nti abepisikoopi bayogera, Kereziya eyogera ng'etuluŋŋamya, etukubiriza, etutereeza, era tejja kukoowa kwogera. Ate n'ekirungi nammwe muwuliriza. Bwe tuba tuwuliriza tuteeke mu nkola bye tuwulirizza. Omukama abeere nammwe.